Abamu bakedde masinzizo abalala mu binyumu ne wabaawo n'abo abakedde okukakalabyanga bulijjo. Ogumu ku mirimu egitawummula gwe guno ogwaffe ogw'okutuusaako amawulire. Nabwe gutyo abasasi baffe nga bulijjo bakedde kweteeka mu ddene okugasaka okuva mu bitundu eby'enjawulo. Tukolerera ggwanga kati tulina ku making sure nti amawulire tugaba bagalabe ku Christmas Day. Katugenda ate tusisinkane ku bannaffe abalala abakoze olunaku luno olwa Ssekukkulu. Ab'ebyokwerinda abamu leero nabo ngaffe lubasanze ku mulimu. Tuyiseeko mu Kampala tusiŋŋaanye bangi akalulu k'okukola ku Ssekukkulu bekakutte. Christmas tugiriridde nga tukumamaliza abagagga. Abewaka ko tukola wa busende tusindika busindisi ati balese bwe batira balidde bokka. N'abapoliisi ate naddala ey'ebidduka babaddeko nnyo ku nguudo okugoberera entambula y'emmotoka yadde nga tezibaddeeko nnyingi. Abakola ku nguudo nabo Ssekukkulu tebalemesezza kulongoosa. Sam bagenda tumugwikirizaawo ku Ginger Road agamba abeeka yabaleseeyo najja afuneyo ezaaleero basobole okusanyuka mu edda. Christmas batuweerako akagwirawo tukola mutwalo gwaffe ne bagukuwa n'ogenda. Wali emirimu ng'onoonya abakola ku Ssekukkulu gy'otasobola kubuusa maaso. Gumu ku gino gwe gw'obusawo. Leero tubadde mu ddwaliro Lubaga ng'abasawo bali mu keetalo nga bafa ku balwadde. Buli lunaku waliwo abalwadde abalwala kati tunagaana okujanjaba abalwadde kijja ku abalwadde basobola kufa ate nga twapulayinga okusaavinga abalwadde. Dr. Charles Batte omusawo omukugu mu by'abaana agamba leero lwe lusoose okukola ku Ssekukkulu. Okwerekerezayo ne ttiimu ye kweboolesa nga balabirira amabujje gano oyinza okugamba nti bo tebakoza Ssekukkulu naye guno si bwe guli. Kimpa essanyu ly'amaanyi kuba neegatta ku bantu ab'enjawulo abeerekereza amasanyu ne basalawo bajje balabirire abantu abalala. Wano mu bisaawe bya Christmas tubala abasawo batini naye kati nze neewayiriza kubanga mbaagala nga nenge bunendiyagadde abaana abange babalabirire nga Ajita tajuwoomya naffe wano bakama baffe baatutegekeddeyo ekijjulo eky'enjawulo okusobola okutuggyako ekiwuggwe ky'obutalya lunaku lukulu n'ab'eŋŋanda zaffe. Era olunaku tulumazeeko tuteekateeka bino by'olaba ku mpewo. Gertrude Tumusiime Witkware, NTV.